Kalama TV waliwo kadaama Yetaaga Buyambii nga bamuyita Nabakooza Babra. Nabakooza ono bagamba alida maamu naye ng'embeera gy'alimu mbeera si nnungi, nga famire gye yatuukamu oba gy'akolamu bamuyisa bubi nnyo. Bamukuba, tugenda kuwulira mukwano gwawo ng'atunnyonnyola embeera Nabakooza gy'alimu, nga ayagala okuyisaawo ekirango kino. Omuntu yenna amanyi omuwala gwe bayita Nabakooza Babra abeere ng'akontaktinga famire ye, oba famire be muwulira omuntu yenna, waliwo omuntu wammwe gwe mutakyawuliriza nga bamuyita Nabakooza, obeere ng'osobola otukontaktinga mangu tulabe engeri gye tusobola okugonjoolamu ensonga eyo. Tugenda kuwuliriza mukwano gwe era twebaza abantu oba abaana abavaayo, bakadaama bavaayo ne babeera nga balumirira ku bakwano baabwe, ne babeera nga bajja ne bawa information, kuba baana bangi nnyo abasevingiddwa okubeera nga tubateekayo, famire ne zimanya oba kampani ezaabatwala, kuba oluusi kampani ye Uganda eyinza okuba nga temanyi nti omuwala gwe baaweereza ali mu kubonaabona. Abawala bwe balina engeri gye bagenda ne beefunzaamu bakadaama, ne bakuggyako essimu ate ne bakatinga off okubeera nga tokommunikatinga na muntu yenna oba shagaara yenna ali eyo Munnayuganda okubeera ng'awa information. So bwe babeera bakatinze off information yeno, ne kampani ye Uganda eyinza obutamanya nti omuntu gwe twaweereza ali bubi. Naye kati wano tukubira omulanga kampani yamutwala, bwe muba mumanyi omuwala oyo Nabakooza Babra, oba omuntu yenna ng'amanyi erinnya eryo ng'agiramu ago amannya, abeere ng'ategeeza famire ye esobola okugenda ku kampani eyamuleeta oba eyamugya e Uganda ekontaktinge famire y'e Buwarabu, tusobole okulaba nga tukwasaganya wamu ensonga eyo. Katuwulirize mukwano gwe engeri gy'atunnyonnyolamu okubonaabona Nabakooza kwalimu. Halo nnyabo Kalama TV. Mukulu Kadama TV gye baleko ssebo, kansuubire nti wali bulungi ssebo. Ebiseera ebisinga ndikootinga odiyo zange n'oŋŋamba njogera mpola. Kati kansuubire eddoboozi onooliwulira. Bambi tusaba Mukulu Kadama TV otuuse eddoboozi lyaffe eri abantu b'omwana ono oba eri kampuni yamuleeta. Kubanza omwana mukwano gwange yaŋŋambye famire gy'akolamu n'omuwala oyo gy'akolamu, nga bw'onolaba nti ono gwe najja naye akolera maama ate omuwala oyo akolera muwala wa maama mu famire eyo. Omuwala ono ali mu mbeera mbi, bamukuba, ali bubi, mulwadde, tayina mirembe bambi, ayagala kudduka mu nnyumba tatunuulikikako, alabika bubi. Mukulu Kadama TV omwana ono yayitira mu kampuni bagiyita Alla Uganda esangibwa Ntinda. Alidda maamu, amannya ge ye Babra Nabakooza. Naye bambi tusaba busabi otuyambe otuuse eddoboozi lyaffe eri abantu be. Omuntu we yenna asobola okgenda ku kampuni balaajanira omwana waabwe oba bamukyusa nnyumba bamukyusa ennyumba oba zza Uganda adde Uganda. Mukulu Kadama TV tuli mu mbeera embi, osobola okubulwakulwanirira naye ate gwe n'ofuna kati essaawa zino ye kisobola omuyisiza eddoboozi, naye ffe tetufuna oluusi batulwanirira nga tuli mu mbeera embi, entalo zaffe tuzirwana ffekka, n'osobola ate okumalako. Naye oba tetumanyi bambi kyaka ye yasirika nnyo, omwana bamukuba, naye famire ye bw'eba ewulira omwana gwe bayita Babra Nabakooza yayitira mu Alla Uganda esangibwa Ntinda. Mugende ku kampuni mwogere ne kampuni eyo omwana wammwe akyusibwe ennyumba, omwana wammwe bagenda kumutta. Ali mu mbeera mbi, nze Omunnayuganda eyaŋŋambye najja naye, naye sigenda kwogera mannya gange, neyaŋŋambye sigenda mwogera mannya. Naye Mukulu Kadama TV tusaba busabi bambi tuyambe, bayogereko ne kampuni eyamuleeta omwana aterere embeera eterere, naye ali bubi. Agenda kudduka mu nnumba sinakindi omwana okufiira eno nga tebategedde na kiki kimufaako. Amaze emyezi 6, imagine, tayogera na famire ye. Amaze emyezi 6 tamanyi famire ye kiki kimuli, famire ye tamanyi kiki kimuliko, bamuggyako essimu. Mukulu Kadama tusaba busabi tuyambe otutaase, omwana agenda kufiira eno. Totusobola kulaba Munnayuganda munnaffe ng'afiira mu nnyumba n'otabaako ky'oyogera. Mukulu Kadama TV bambi tusaba busabi famire ya Nabakooza
Babra muyambe muwala mwana wammwe bannange ffe tetuyinange gye tuyinza kumuyambamu eddoboozi tulina kuliisizaano ku ddoboozi eryamu erya Kadaama TV n'atuusa eddoboozi eri kampuni eyo bangamba brother we yagendayoko bamugamba mbagenda kwogera ne kampuni naye mpaka kati teboogera na kampuni omwana ali mu mbeera mbi embeera mbi bambi mutuyambe bambi kubanga omuwala akolayo mu famire eyo yeyaŋŋambi naŋŋamba bambi yamba kuba nze siyogerangako na Kadaama TV ko nze nja kwogera naye atuyambe bambi oba tukuwa ennamba ya simu oyogereko ne boosi we n'ebifaananyi tugenda kubikuwa bamuyambe kubanga kakati kyakabali famire omunga brother we yalemereddwa kati katubatuukirize ku mpewo omwana ayambibwe tetujja kwogera amannya gaffe n'abagenda otuvuma tetufuddeeyo naye bayambe omwana kuba embeera mbi agenda kufiira eno baagala mayiti bwe banaawulira mayiti ne balyoka bagamba nti gundi yafiira ebweru tugende tumugyeyo baagala mirambo gye baagala emirambo gye basanyusa nnyo okuwulira nti gundi yafiirayo bamusondere ssente aveeyo lwaki tebayambye omwana omulamu mukulu Kadaama TV toyanze tuweereza tuusime empeerezaayo bambi mukulu Kadaama TV tusaba busabi amanyi famire y'omwana oyo oba nga bawulira bagende beekuŋŋanye bagende ku kampuni bagigamba omwana waffe mumukyuse ennyumba oba si kyekyo bamuzze Uganda alidda mukulu Kadaama TV omwana alabika bubi tajja tanywa ate bamukuba buli lunaku miggo gwosobola okukola ng'okolera ku miggo egya buli lunaku babe nga bakutulugunya nga tebakukuba fa kufe abeerwanalwanako n'ogamba nti oyogera naye n'oli naye kyaka yasirika n'ayitirira mukulu Kadaama TV nze entalo ezange enzirwanya enzekka ne kampuni yange yannyambako era kwogera kuno kwekubira mulanga n'enjogera naye nalajanira kampuni ne mbagamba ndi bubi n'ennyambibwa naye kati omuntu atalina ssimu talina ngeri gy'agenda kuyambibwamu era balina kukubira kampuni eyamutwala yesobola okukomplaininga eno bannange omwana muyambe talina ssimu bagimuggyako kitegeeza ndowooza n'okumusasula tebamusasula gwate emyezi 6 tasindika ssente kati mukulu Kadaama TV tukusaba tetusobola kulaba munnayuganda munnaffe ng'abonaabona embeera bwetu gy'alimu ng'ate n'asobola okuntuusaako amawulire agalina kuba ye akola ku fulo eza waggulu 2 akola ku fulo ya wansi yatugambye yaweereza mukwano gwange message yagimuwa akaaba n'amugamba laba bwefaanana ndabika bubi omwana akoze yenna azimbye miggo n'amugamba naye toyogera nti nze njikuwadde n'amugamba weereza omwana bw'ati ne batuweereza message ne tugifuna naye tusaba busayi mukulu Kadaama TV omwana akyusibwa ennyumba bwe kiba kiganye bamuggyewo bafune engeri gye bamutwala bamuzze Uganda omwana ali mu mbeera mbi mulwadde talya tanywa naye bunaku boosi we amukuba Nabakooza Babra famire ye nga muwulira mugende bannange mulwanirire omwana amwave ffe tetulina kye tuyinza kwogera okuleka okuyisa eddoboozi eryawano yennyamba gye tuyambamu bannaffe tweyanza mukulu Kadaama TV ngenda kuweereza ennamba ya boosi we ngenda kuweereza n'ebifaananyi bye